kanjogere eggwanga lyaviiriddwako omuntu w'amaanyi bambi speaker Jacob Olunya yafudde omwoyo gwe gumulemiremu yafudde omanye obutoba tomwaga ne bambi bwafa tulaba abantu baba banene baba bakola ssente kati speaker ng'afudde katugeze munene kibala ayinza okufa omunene afudde omugagga yenna afudde ebijobeera segera mulumbe lwabwe mulumbe baleeta ebyuma ne baleeta ebidongo ne baleeta emmere self service era ekibala libyomu n'obubaka batemutiisa basoma obubaka bw'abagagga n'obuyimba obubaawo kwe buno tekuba n'akaaba kitalo nnyo ddala abakungubazi mwebale kujja Florida Hotel n'ennaku ennyingi luusa kusasira kwaffe ab'ennyumba ya Michael abadde mukwano gwaffe era ng'atwagala nnyo tukutte mu nsawo ne tujjamu emiliyoni 3 ziyambe mu kuziika owulira bagagga Michael abadde mukwano gwaffe era ng'asevinga naffe akasente nga mu mwezi takaba miliyoni 2 ng'ali naffe tukutte mu nsawo ne tujjamu miliyoni 15 ziyambe mu kuziika kitalo nnyo kitalo owulira ebaga bajeti namba yakama tubadde lusaba eyapakinze Range Rover emabega wa Hama jangu okikyebe bambi owa Mpenko neyagala yitawo owulira gwa ku mukolo gw'omwavu kayimanga afudde newawe tewaba mizindaalo tewaba kaba katogola buugi ng'agenda okusoma Mzee Jemba Jemba ali musipamani atasoma obubaka owabula ebivaamu twamulaba mu sawuna yafuuka sita bannanga aleebeeta Jemba kitukola oba omuntu bwakaddiwa aleebeeta ati banna nze bwekiba ekyo omuntu abulabulako sikaddiwa basaala banyabo kisalo nnyo kati nte Kaluguyu Juma ajja asome obubaka mwami Kaluguyu baba bamwegayirira Kaluguyu bamuyita nti abamusajja kale nga mumpi nga tebamulaba bannanga ani ati yabidde Kaluguyu awo tewaba mizindaalo Kaluguyu ani amulabyeko awo wuuno abamwematize kayimanga ageze ezikaluguyu bakungubazi bannanko bonna njagala okubayasaayaza nga mbatuusa ku lunaku luno eno olw'okufiira munnaffe naye nga kyannaku nsooka okubabuuzako nti mukama waffe yebazibwe munzira muba mujja kwesomera mukama waffe yebazibwe abamwalugezigezi abasiramu bonna nembabuuzaako nga mpita mu linnya lya Allah subhanahu wa ta'ala ti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu obubaka obukungubaga Kyebando SDA Church n'ennaku nyingi boogera okubika munnaabwe abadde musajja musuzi wa bunyama era nga musajja wa nkizo abadde musajja akola ku TV era nga bamuyita Serengu omusajja ono abadde ajja ku kyalo fena nga atulamusaako era nga musajja wempisa mu kanisa agula semiti nga kyaki tukutta mu nsawo tupama olubugola obutwala kumukakaaga ziyambe mu kuziika Nachenyi mageti Nachenyi nakatale ke nachenyi abakungubazi bonna bekutte ne bagamba badamu nabwe nga atakola ne maama we abadde muwala wampisa era maama naka kitalo nnyo era bonna bagambe omwana we afa bwati bakutta mu nsawo ne bava mu 15 siyabe mu kuziika abakyagera nagwa mu bwoluzungu ewatabu abwekanga
naye mullo kino kati kyogere kalina tusaga tojjafa tosobola kanyama afa nga si afaaki tasobola naye muzunga nnyo okomesa okukola bakulega buli wamu bakuwewaka bannange ng'olina omukazi yagejjuka bw'ati mpaka tobe kalima ebyeri mulinga amafuufu nga bazizika ebigondo nga mukazi wange mukambwe nga mukambwe yangwa leeta entebe abantu netayagala komedi awadde omusajja watootamuse wamuleseko auto otandika osina ebibyo abasajja otutamira bubi otandika osina naye ng'obeozira biswaza sajja mukulu wabumpi amani netomera obadde ki tosina ebintu ebijja myaka gyo kantu gwe tunasatamana okutugwe nange nakoowa tuse mu ndongo ate otasereta byewaka nange nakoowa kwabuli wentambula nawe emisana balowooza nze nkusaala natomera damage ozina bikyenye saasira n'abawala abakangala bandikalengere yefukula ki baana munaana mukazi gwe mwagedduka olinga ng'onfalisa obusebe bwakagwa taata kiwa tonvuma tuli mu bbala ne batula kiddemu nkubalasira okubira mu bantu anti nkukubanza tomumanyiranga nagendeka abantu batulaba naawe taata wawasa mufaliso gwe walabanye mukazi gwe tobasa atambula naawe nange nakowa omusajja ak'omuntu kakoma omukakkanye muzine mulaba byatandika tonkwatako omufaliso kuzina damage ezina nkumi obumpi ne mwana oli muwanvu okoma eno kulioswaswasa olubeere kaya tuzinemu biwedde empola laba omukazi wewaka biwedde nayo tuzinemu tatakiwa kiki epapati ate papiye ekyaleeta omumpisatu mpola tuzine naawe mubulire kubeera eno ng'ali muzimalanga anywa mwenge kyokka eka tetulina manda sikwakuza mujanjalo yekuzombuulira kwano nasajja muzimalanga kunywa mwenge kuddanga asamidde nze bankubira n'omugula kiwaddukana tugende tuke muli mundongo osegeera awo wenyini ewe mami aliwa mama aliwa mami wali mama aliwa oh mama Joey mami salamalaikum hajati osegeera oyo omukyala asinga ofumba kapirawo mumoloka zempaka mama otuliisizza kati mami kagambe ekintu kimu webalekuza jowe webalikuza Joey jowe mwana wa mpisa nasula bobobo otomoto ozaliwa jowe ye mwana w'empisa atukubira najja n'atujjako interview n'abaana atusabayo omutwalo mwana mulungi mbuyiye naye katuze mbya ddala jowe omuntu mulungi beba abakazi maama webale buulirira baana beba abakazi abaasoma abakazi n'abateyasoma naye nga yabuulirirwa kwajjozi bitabo byesibi ebingi gyeyawakuka muto n'atasoma jowe yasoma eweyayewa okola kwenjibisibakati byo kiita kyange wamma bayasoma keera naawe okoleyo nenda obuzibumu yagajja muto kati ngalooza mukulu gesage jowe interview azikola ez'oluganda ez'oluganda azikola jowe ngaakola interviews asanga ba celebrities kati nga tuleta ba international artists bamulaaya kati tubawo bamadiraati baani kyanja ne microphone atandika okubuuza ku ba celebrities ngabuuza asooka ati asooka n'abuuza akamiliyoni kale Dr. Jesse Kamiliyoni abaana malaalo wejowe kambere jowe naye naamuzanyisa simanyi pakukinoteeke mu kifuba beno jowe tulwanira live ku Spark TV bannange omuyimbi atuuse okuva e Jamaica naye abayimbi bangi abamukibya mu kisaawe Dr. Jesse Kamiliyoni Dr. Sanso
Kuraba. Oli live to Spaka TV. Oli bulungi. Bale twagala nnyo. Obibi obogera coach. Abali abo. Nagwa ku Chiko. Chiko sasa Kuraba. Kale nkwano. Webale kucha. Ayagala. Soko airport. Nawe kimeko muyimbi. Twagala nnyo. Kati abantu ayagala nnyo. Abantu ali awo alaba navi yajja. Navi yajja. Tuli waneno. Basale bajja bajoye. Navi uno navi yajja. Navi yajja wa luzungu. Agati tibaji. Abamu navi yo. Era ne tuwanene twatwagala waluka. Navi yajuse. Navi hello. Hello sir. Oli bulungi. Kale tumulabye yo. Tamurwa. Abanga akabamu navi yo. Agwa mu walukaka. Ngakulaga tabagenda kumala kati webale nnyo. Biwedde nakuba tugamba mami webale kuzajjayo n'empisa. Omanye omukyalo kane wabati yasoma nnyo nenga alina empisa yawulirirwa. Yawuliki. Ne waba okumyewo leeti. Ng'okumyewo waka. Segeera. Omukyala atya. Okolaba mupiira. Oh baby. Tosaba mupapira. Talibyo. Omusanganyize. Sweetheart, it's too much. Sonyiwa. You are ever late. That was no come out late. So you Sonyiwa. Let them go on. What is your pressure? Mpira kwa mani. Omanyempa gira mani you. Oh, mpira ndio kati na just the honey. Sonyiwa. Na principal suza imoka ngende wa. Anatogena. Sula ngende wa busibie. Chama ndo kumbe ni tatu ma misplace kwa. Oni manyo na wakana kusa pressure. Ebi kakanya bakazi abo bitono. Oh, kana kusa pressure honey. Let's take a selfie. No, ngobuza. Sia. Ewe ifananyi byange. Toka sina makeup. Neto damu kudakiro. Byebyo. Wakumbati. Yechema ndo mkasenyi. Bakubira wati oluntu luwa luli mu mulyango sawa 8 terunavaamu okiguddeko. Kayima nakante nawe. Omusajja atwadde miliyoni 10 azimpatti. Nenkwata 5 nenzitwalira bali abantu byandakoze ki. 5 zange ezi Kayima ngenda kulaba ku makiya. Akayima twankubira anadda mukazi wange mba yagenda waabwe kamuwe ssente. Ali nganda gawa. Nikayogera soka kunyaago bakugamba kuyasama. Osegeera. Sale benjawo. Ate Kayima yasibe mbutale. Mubutale. Muziwa shingi. Sango mukyala. Omubuze singa osanga pawo bw'ezokola ki kyomukola omukyala nga muganda omugwako abakyala abalungi live Spark TV era nga tulina ekibuzo singa osanga pawo mubwenzi kiki kyomukola twagala tubeere nga twogerako n'omukyalo tumusanze mu katale wano ekyebando ate tulabe engeri kyakuwuliramu mama gyebaleko kale sewona wenje onaba otafukamira kina buzibu otafukamira tuli live Spark TV mutaddemu ebintu ya tuli live Spark TV muli ku TV mukama kasoka ngenda na tofaayo tubaitubuza ekibuuzo bakuyita nze yeza Natali Farida tulina ekibuuzo singa osanga omubwenzi kiki kyomukola ogambye otya singa osanga bomwenzi bagamba nti baawo ali ku Florida mu luumu n'omuwala omulala nyabo mubiri gy'oli
Mubino jovugira boda. Nemala chikwako. Untoli mwezi. Presenter. Awe ninyire modoka. Nogenda wa. Neze wafe buyiko. Namulaga. Pada lima. Wai. Abanyoye kuwazi. Osagera. Owacha lukwayo. No sambono. Abantu abalungi tuli live ku Spaka TV. Tugera tunoonya obwenzi bungi. Twakumanya singa osaga pawo bwenzi. Okola otya era tusanze omukyala wono kati musajja mukyebaleko. Kali nawe gyebale. Omukyala mutuula olowooza. Oli bulungi maama? Ndi bulungi. Maama tuli wantubuuza singa osanga pawo bwenzi. Okola otya? Namusanga nti. N'omusanga bagamba nti pawo yali bwenzi. Sisobola kumusanga. Kulwaki? Kubanga akolera wala akola safari. Tugamba bugambi just in case. Ne bakubira simu ne bagamba Pawo ali mu Florida ali n'omukazi omulala okola otya? Kati ngani yankubira. Ati ngamba mukwano gwo ngakubira. Mukwano gwange kijjowe oba lesite. Jowe nga yakubidde. Ejo tamanyi musajja wange tasobola kumukubira. Bami tuyambe otubuulire singa bagamba ali mu bwenzi kale nojja n'obagwako nga wuuyo ali mu bwenzi okola otya? Kati nga mbwenzi ali nani? Ali n'omukazi omulala. Mukazi ki? Balaga nti obulungi yoyo osanga bamulambye akumba wano. Abasawo balungi tuli wano eno tulisana era nga twokogako n'omukyalo natubulya singa asanga bali mu bwenzi kiki kyamukola. Hello madam. Hey, hello. How are you? I'm good, how are you? We're live on Spark TV. No, I don't want TV. No, we're just live. We're live on Facebook, Spark Facebook. Any problem? No problem. Commercial? No problem. Anyone? We're just having a question. Which question? I have a question that if you find your husband with another one, someone calls you that your man, your husband, is in a guest house or a hotel with another woman, what can you do to your husband? Where are they? I know, we're just... Where are they? It's just a question. Where are they? It's just a Where are they? Kayimasiye munene. Where are they? Where are they? Chibuze. Mimi tamwenda dawe mpira where are they? Gabuza. Tell me aliwa. Najira chali nesa sitanda muchema aliwa. Pigweni video tamwenda. Where give me where are they? I said direct me where are they? I'm going to kill you. Where are they? Madam. Where are they? I'm saying. Wait, listen to me. Hey, you are shouting at me. Not that. Akuba sim. Asi. Meyo kudimba kano negawune. Ngagamba ti. Negawune ali ku station. Hey! Mejiri kadarage, I want to talk to him. Negawune. Hey, you at the station? Okay. Yara manoi. Hey, what were you saying? Mangampet. What were you saying? Ask. Okay, we have a question. Which question? That if, a friend calls you that your husband is in a guest house with another baby like you. Do you know what I do? I know. Before I attack him, I first come to the guest house. I shoot the scan. After shooting the scan, I go to the reception. I shoot the receptionist. After shooting the reception, I ask the boss of the hotel. I shoot him also. After that, I go to my husband. I told him, please, let's go back home. Mimi nakata kitu yake na upambua. Baba, John Titi. John Titi. John Titi, Baba. Omutalo mulago mbe. Omukuba mbe. Obwabu twa mbe. Okola otya. Obagenda kwa muliro mbe. Oleta polisi mbe. Chiwetta mbe. Ogenda juga n'ogisuula baba mbe. Okola otya. Baba nsiraya kampola mpola. Najja mu kisenge kyange. Nagema Bayibuli yange n'afukamira n'abakwasa kibumba. Bavu. Jangu. Jangu. Tojanyo. Gwani. Bampita. Honda liba mukasambidde. Mukasambidde. Essebo. Kyekyakuta. Nafoka nenje. Bakugema. Essebo bagema. Dozi mmeka. Dozi 2. Yako enkofiira.
Tebanyama malayika. Yakengofira kuchekeko temperature. Nzirayo ku nsi. Kyosobola mukasambidde jakengofira. Nedda. Ngambye ki? Malayika nedda. Malayika abyekwatira malayika baku. Mukayo. Akabenje kalabye. Mukasambidde. Mukasambidde. Bino ebigambo by'olyogera byali bitegeeza ki? Bigambo ki Mukama? Tuhu, mihu. Byali bitegeeza ndi mutuukirivu nnyingire ggulu. Kuba wangi Mukama asonza na mumwa. Ng'ategeeza ki? Yeena. Kamera mu malayika. Omulala. Jangu wano. Komaawo. Tenakulicayo Bajjama. Chikali malayika wange amanya bampita Sematimba Peter muzzukulu wa Kabunga. Jesus is Lord. Yegwe Sematimba? Mukunsi. Yegwe atwala omuntu process by process. Esibu. N'omufuula ki? Naive. N'omufuula naive? Ogeyita wano. Wa. Genda mugeyenda mangu. Zibatulyawo Zireta wano. Yanguwa. Bwani. Basajja bivule. Abawase nabo bani. Nze ne Furufiga, Bajjo, Balamu ne Abitexi. Essebo. Wangi Mukama. Geena. Alizibazilyawo zireta wano. Olagira. Ani. Bwani. Bampita mu birufulaka. Bwani. Mu birufulaka. Gembadde kwesa ku nsi Chiko. Wangi Mukama akuyita. Zibatulyawo zireta. Oyo bamulabirawo. Bamulaba gamba woye. Duka Mukama akuyita. Genda abaana bakulize. Zibatulyawo Zireta ono. Ne malayika bwamulaba amwenyamu namubongako. Yego Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine eyesimba wa Uganda byaba bitya? Wangi Mukama akuyita. Ziba ziryawo. Ze malayika. Ono gwamuleeta oyo. Wamuleta ze malayika. Soko gye Madrat kubaakaga. Kiki? Okimanyi singa batutwala. Olirake. Lwaki? Ze bansibira mu bakulu gwe bakuteeka eri mbaana. Ate bwe wejji ku makyano ffe tuli eki? Saba 10 n'ezi kijanja nyamba. Muleete kambere malayika. Beera malayika. Nze malayika. Muleete. Bino tukola bikole. Disclaimer. Sibya ddala. Nawe ate gwe wagenda embooko. Nze wagenda embooko. Ajja. Ne malayika ali bisanya. Agogera bati nga amulaba. Malayika naye atyamu. I have come to see the Almighty God. Wacha wewe. Wacha. Wacha wewe. Sikuru sura. Agenda. Wewe ni